Osobola okuwaana omuyimbi okumala ebbanga lya mwezi mulamba nga tofunangayo yadde kalayikeke kamu bwe kati naye olunaku lw'okoze story etali ku sayidi ye gyayita nti omukuba lw'oliraba essimu z'otawulirangako lw'olitiisatiisibwa tujja kukuba oliruddawa tujja kutta so okwo kusoomozebwa embeera bwe togiyitamu oti embeera ngiyitiramu ddala kati kyekiri kyekugambye nti nze sirina ggulire lisobola kukola era bwemba ndi mukola yes bwemba nga ndi mukola mulimo gwange bw'oba oli muyimbi nze sikuyingirira nga oyimba bintu byo naawe tonnyingirira bw'okola empisa embi nze nkwanika sirina matu naye akawunti yange yali eriko abantu 7,995 naye mu mwezi gwe 11 mu mwaka wa 2019 akawunti yange ne bagiggala nenzi abalungi banga batiraba ku HK Media manya nedobozi yenze Hadija Kigozi okutusake bebe yagalo laba tuli Kampala Uganda olunaku olwaleero ninako wensibida ate nga ninako omwami gwendi naye omwami onazaako lebyewunyisa ku Facebook okwo ku Instagram ate nalaba yaggulawo ne YouTube channel atuyisaamu embi olunaku olwaleero ndina omwami Matiti ate nga blogger wa Kabinyo nsuubira mwenna mumumanyi naye nga tesinaba kutwalamuko mu mboozi ye nkujukiza nti ebeera Speed Express Tours and Travels okubeera nga etwempoweringa ate naawe shono oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwa mpozi ate nga ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy webali nnyo okubeera nga bakubangula ofuuke barista atuukiridde sense kulaba nze nsinze nesiimye okubeerako ku mukutu gaggadde Tokisusa nnyo maati nsanyuse nnyo tokisusa nnyo maati sayinza okulaba nze nsinze Oluganda omanyi lungi bulijjo nesunga okulaba onjigirize ku Luganda ndumanyidde ddala kuba ndi musajja muganda Okay. Soko maloko yanjulira abakulaba oza amanya go genyini amatuufu. Abandaba mbalamusizaako nembebaza emirimu gye mukoze olunaku olwaleero ne gye mubadde mukola gye mbadde simanyi yenze Matiti ndi blogger waliwo ekirala wali kirala ate amanyaga matuufu ng'ogyeko Matiti nze Matovu Tom mwe mwava erinnya lya Matiti Matovu Mat Tom T nga bw'owulira nti Hadija Kigozi HK Media. Mugusa ensonga mukola mutya ate tugusa nsonga ebyaffe tubireka bihanginze poko kusabuka busabusi okay so kati tukulabe ngokozo omulimu guno okumala ebbanga ddene whereby nti banno wabajja ku form abantu wabajja ku form abantu wabayiwayiwa tulaba gwoli kungulu ekintu kino kiwanidde otya okutukawo ekintu kino kumanya abantu kye baagala butabalimba na kubeera na mukwano waliwo friendship eyo ekugatta wakatiwo ne omuntu gwoweereza abantu bo bano baali tebamanyi kye baagala bemwali mugira bemwali nabo mulookaano ku Facebook okwo kakati nze okujja mu blogging nakiraba nga waliwo obutakwatagana wakati wa blogger n'omuntu gwaweereza nti olinga akajjala bwamala manyi kujja ku Facebook ojja otandikira ku zero abantu bamaze okuwanika ate ne weefulirako owakabi n'okwata post n'ogiteekayo bambi ne bakomentinga tolilayikinga post comments zaabwe toli omanyi oluusi zibeera nnyingi naye at least fundirizaayo nga 10-15 ezirayikinge bali replying so nagenda okulaba nga weetaagawo okubridginga ekintu ku kika ekyo bwe kityo so kyekimu ku binkuumye nga ndi relevant okumala ebbanga lyonna kubanga bangi be nasangawo nga mbamagamba gasikyabalaba mbamagamba gasikyabalaba naye ng'ekintu kyangu nnyo kye balina okukola era baba bakudda mu kazannyo magezi nga bawadde basembere kumpi nga banaamalako ekintu ng'abantu obaleebaleebya bajja kumalako munnaaye ekizibu ekirala nti bambi bangi baalinga balimbalimba ye kyafaako kufuna kukola content so amawulire tebagakola bukozi gasake ogabawe wabula togakola ogabawe so bangi bageekoleranga ng'asinziirewuwe n'abika omuntu abantu ne bajja ne bakomentinga okay Facebook ene niko bad energy okitegeera abantu Facebook bagiddukako badda ku Snapchat bali ku Instagram tuli ku YouTube kwe tukikubira nti Facebook ene olemwa omanejeza etya okubeera nga weeyimirizaawo n'obeera nga gw'omu ku ba bloggers gaggadde abalemedde ku platform kati ekisooka nategeera nti abantu ekibaleeta ku social media
ku kwemalako birowoozo kati omuntu bw'ajja ku social media n'akuvuma naye wajja essanyu lye nti olumu omuntu abeereka ng'alina stresses ze kati akwata stress ezo mukama we ze yamutaddeko bawe ze yamutaddeko n'azizita ku social media kati gwe wattunka naye oba togenda kumalako naye kubanga already yali stress tajja kugaba buli kyayagala so muleke oba akuvumye eri essanyu lye naye wajja essanyu lye as long as takukubye so kyova olaba nze sifaayo si blockinga muntu bw'ajja ku post yange n'anvuma ansobola n'omureply nga yina fane we ne tunyumirwa yes so kati blogging si mulimu mwangu abayimbi baneeno naddala tubanoonyako omukwano kuba tubayinako ka following okikola otya okubeera nti no otuuka nga omukwano gwo mu industry kangamba oba nga Tony Mbaziira oba nga bw'onoogamba nti Suuna Beni aliko ekizibu olina eggulire ly'oyagala omukolako naye ng'owulira muli tosobola kulikola embeera eyo giyitamu oti nze sirina ggulire lisobola kukola era bwe mba ndi mukola yes bwe mba nga ndi mukola mulimo gwange bw'oba oli muyimbi nze sikuyingirira nga oyimba bintu byo naawe tonnyingirira bw'okola empisa embi ze nkwanika sirina mukwano era bw'oba ojja okunkwana nkugamba tuli ba mukwano mu bulungi bw'okola mulimo gwa nasoma mawulire era nengategeera batugamba obutabeera biased era batugaana kye bayita conflict of interest nti bw'obeera nga bagamba nti kitugaana okwekubiira nti olw'okuba Adija Kigozi mukwano gwange alina story gy'alimu sigenda kugiwandiikako ekyo nno kiba conflict of interest naye jjukira waliwo omuntu eyakugoberera ng'akugoberedde lwakuba olina amawulire g'akwagalako kati waliwo eggulire eri mu kutrendinga naye gwe otaddewo kyekubiira osirise bajja kubuuza lwaki osirika era bangi obalaba ba bloggers bangi baagwa nnyo olw'ebyobufuzi nti omuntu yajja ku page yo ng'ayagala okumanya biki ebigenda mu maaso era n'omulago ojja ku bloginga nga ku byobufuzi naye olw'okuba oteekinze side oli wa NRM waliwo ekibi ekikoleddwa mu NRM n'osirika your followers bagenda kukubuuza where are you lwaki osirise okitegeera so tolina kuba nakyekubiira bw'osalawo nti oyingidde okubloginga kuno lulinga nga lutalo bw'oba nga owulira nga tolusobola toluyingira era abatannaba kujja ku bloginga ng'asuubira okujja mubuulira nti manya ekintu ky'oyingidde omuyimbi agenda kukulaga takumanyi ojja namukubira essimu ng'omwagalako interview akubuuze gwe ani lw'olikola story yonna nga teri mu feva ye ajja kukubira essimu akuvume akuliise nnyoko n'ebazadde be okitegeera so beera weekyo ng'okimanyi kyokka ate era nti tosobola kukola blogging eyo n'obeera successful ng'ogamba nti abayimbi bano mu mikwano gyange nnyo era nedda teri muyimbi agenda kugamba tokola story eno bweti ne bweti as long as oli objective kintu kyogere nga bwe kiri tomuwayiriza bwe kiba nga kyakoleddwa nga kituufu naye mu mutima gwe ojja kuba akimanyi nti kituufu ayinza okuvumayo byakuvumira ejja kuba akimanyi nti kyoyogeddeko kituufu ate ekirala tomudinayinga chance okwedifendinga yes ayinza okuba nga ekintu kya happeninze naye nga naye alina side ye mulekerewo platform abeeko kyagamba eggwanga bw'aba akubidde simugikwate kyokka ate waliwo abakola ensobi nti omuntu akukubira essimu ate n'omulikodinga bw'oba onaalikodinga omuntu mugambe njagala kulikodinga is it okay wakkiriza mu recording bw'oba nga tomusabye mu recording bw'oba mu recording kikoze ku lulwo naye ebintu byo recording tobireetera public kubanga yabadde conversation ng'eri wakati wammwe yes ng'ate tewasabye lukusa ekyo nno kiyinza okukusibya singa o recording emboozi yange kyova olaba bwe tukubira customer care gy'emikutu zino egy'amawulire Airtel ebakugamba nti olw'okukuuma omutindo gw'empeereza yaffe essimu eno twaligirekodinga nekikubeeramu so bw'oba tewaŋŋaamye nti ogenda kundikodinga n'omala ondikodinga nsobola okukuwaabira lwaki wandikodinze privacy nayogedde emboozi naawe ate n'ondikodinga omusajja omulimu agutegeera bulungi wagusoma omulimu blogging tebagisoma busomi kubanga abantu babloginga ebintu ebyenjawulo kati kisinzira kiki kyoyagala okubloginga aba fashion ojja kuba wasoma fashion ng'omutegeera bulungi abloginga food waliyo abantu abasoma nutrition
ye field yo kati obanga oli mukuwa abantu mawulire kikwetaagisa okubanga olinako knowledge ey'amawulire eyo okumanya oyinza okuba tewagasoma naye noonya knowledge okubamanyi kino kikwatibwa kitya kubanga bingi bye tukola oluusi nga bitusibya nga tetumanyi so kyova olaba ebbanga lyembaddewo lyonna ndowooza towulirangayo omuntu nti yampaabidde nti nakoze kino naye bannanga obawuliranga buli lunaku baabakutte kati era nze oba onkwatidde bwereere kuba ndi mwegendereza nfaayo okumanya nti kino ekintu kyenkola kituufu oba si kituufu babloga bangi ku Facebook okwo na buli wamu ku social handles ez'enjawulo tofunangayo ku kakuubagano ne bloga ina mbadde sikafunanga oli mukwano na bunyomu era ndi muntu w'abantu era nze omundu oza kuba bloggers abatono akyalira ba bloggers banna tewaliwo yali akukyokozaako bankyokoza bakukyokoza naye olina okumanya engeri gye bahandolingamu ebiseera bingi waliwo abakukuba mu ngeri yaabwe naye buli bwolaba nga waliwo abantu abakugoba manyi mu mpiira gwogulina yes manya nti gwogulina yongera kukuba kyenga so kati mmanyi okukuba kyenga mmanyi butya bwenkola ebintu byange kyova olaba ojja kunsanga nga babloggers bonna ojja kusanga ndayikiriza ebintu bye nga mbikomentinzeeko naye nga bangi kubo tebakomentinga ku byange kubanga buli bwobeera ng'oli mu bizinesi olina okumanya kompititawo ali mu kukola ki okitegeera so buli bwotamanya kikyakola kikuleetera okukola ensobi so noonya kiki kyakola ojja kufindinga out obunafu bwe kati okozesa obunafu bwe ate gwe okukola improvement omukuba empolampola awo nga tategeera lwaki omukuba so bwe bityo bitambula. That's so amazing. Bala yetushagenera ddala maaso akabozi ne matiti kakasa meme kubanga ali mbwangu naye nga ate nkyakuweereza amanya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi nze mbeerawo nnyo okutusako ebyo byeyagala olaba. Abantu b'omu Dubai awo nga 25 Karo Kasita ne Martha Mukisa bagenda kubeera nga bajja ate babeere nga baba entertaining nga bubi nnyo. So genda obeere ng'ofuna ticket yo okuva ewa DJ Ram okuva ewa Kim Promoter ate obeere nga nawe ogenda onyumirwe mulungi nnyo. Bagenda kubeerawo mu Alain, bagenda kubeerawo mu Abu Dhabi ate nga bagenda kubeerawo nnyo ne mu Dubai awo ku Club Silk. Okay, so kati bizibu ki birungi ki byofunye mulimu guno katandike n'ebirungi sagala kutiisa bantu tokabira wano ebirungi biyitirivu mu mulimu gw'okubloginga bw'okubinyumya bimala kunkya biyitirivu nnyo ekisooka nfunye emikwano obulira si mikwano egy'aba celebrities naye emikwano gy'omuntu wa wansi kizibu nnyo okutambula muno mu Kampala nempita ku bantu abawera 5 nga temuliimu ammanyi so kati ogwo omukwano ate nakulaba nga takukuba jjinja kubanga waliwo bantu bangi bafunye fame naye nga bagifunye mu bubi atambulira na police so omukwano ogwo abantu bwe mpita ku muntu nangamba hayi mati mpulira muli essanyu mu mutima nti olaba omuntu kuba nakizuula nti kizibu nnyo ndowooza okutambula n'osanga abantu 3 ne kubulako alina essimu ya smartphone so kizibu nnyo era okusanga abantu 5 nga balina amasimu ga smartphone nga tondabangako oba olimba naye ng'era bw'okimanyi nti waliwo abantu bakwita kuzaalawa asobola okugamba takumanyi naye tokifangako kasitoba ng'olina ky'oli mu kukola so omukwano ogwo gwe nfunye mu bantu kyekimu ku byo ekirala nti gye nabeeranga si gye mbeera so bwe kibanga gye nabeeranga navaayo nga ndi wano ebintu biba biri ku level ndala so ebintu ng'ebyo ekika ekyo bingi nnyo byenfunye okubinyumya kugamba embimala ku nkya kyetaaga ndowooza introduction bwe mbeera ewantu bamanya nti oyo yegundi ye kababeera abanene mu ggwanga muno tewali kintu kisanyusanga kubeera awo nga osirise bwoti n'ofuna essimu nga eva kubamu ku banene mu ggwanga kubanga bantu bangi nnyo benjogeddeko nabo be nali sisuubira nti nsobola okwogerako nabo n'ofuna essimu okuva ew'omuntu omukulu abamu nga ku 5-6 abakulu mu ggwanga muno omuntu okufisa akadde nakkubira mwogeremu kitegeeza nti olina alina kyakulabyemu olina achievement gy'otuuseeko. Okay, so kati tugende maziga tonkabirira mati bizibu ki byosaze mulimu guno siina kizibu kyensanzeemu kubanga najja neetegese naye waliwo bazita challenges waliwo okusoomoozebwa okw'abantu nakubuuliddeko nti singa osobola okuwaana omuyimbi okumala ebbanga lya mwezi mulamba nga tofunangayo yadde kalayikeke kamu bwe kati naye olunaku lw'okoze story etali ku sayidi ye gyayita nti omukuba
lwoliraba essimu zotawulirangako lwolitiisatiisibwa tujja kukuba oliruddawa tujja kutta so okwo kusoomozebwa embeera bwetyo giyitamu oti embeera njiyitiramu ddala kati kyekiri kyekugambye nti nze najja ndi mugumu nga mbimanyi byonna byonna biteekwa okubaawo as long as kyenakoze nkimanyi nti kituufu saakukonjedde saakuwaayiriza ne bw'oyogera ebifaanana bitya nze nsigala ku kimu kyenakoze kituufu bw'obanga owulira nasobezza genda owaabe nzije tuttunke naye ebiseera ebisinga obungi tasita wasobola kuwaaba kubanga akimanyi kiwayogedde kituufu so neewala nnyo okutema ebigambo ku muntu kuba si kirungi swakabooyo okwogera ku muntu ekigambo kyotalinaako bukakafu kisobola okukusibya naye bwe nkugamba nti Adija baakusanze n'emuka gundi nga nina obukakafu nti baakusanze naye kati ne bwe weewunzika n'otandika ne bwe weewa obutwa bansigala ku mazima kati ebirala mbirinda bulinzi bwoga nti nja kukuba nkulinda lwolinsangu nkube naye ojja weenywezezza Okay, nga tunatera okufundikira ninayo obuzo 2-3. Bumpe. Okay, so kati bukyanga bwe walinga okula ng'oli mwana muto walina dream ey'okuba blogger? Bwe nalinga nkula ebintu by'okubloginga tebyaliwo kubanga ne Facebook teyalibuuze ku nsi kuno nduddeko Facebook wezze ku mulembe gwammwe guno so saayina kirooto ekyo nti oba nja kubeera blogger naye nali nnyumirwa nnyo nze nganze njagala nnyo kuva buto okubeera ku ludda olutuufu ate ekirala njagala nnyo ebintu by'okusika omugwa era tosobola kusika nange mugwa n'omalako nange sinyumirwa nnyo bantu mwenna kubeera ku sayidi emu era kasitandaba nga Adija Loni nani mwenna muli sayidi eri yadde sayidi gye muliko nange gye njagala nzira sayidi endala tusobole okunyumisa debate. Okay, so kati akabuzo kange ndowooza buli akasembayo what is your biggest moment ne fans bo like wali osanze koko omuntu nga feyo gye tuyita ogenda nosanga omuntu nakuwahaga nasanyuka nnyo you know wali ofesizeko ekintu bwe kityo nnyo kakati ate nakyewuunya nokyewuunya mwaka gwali gwa 2018 nali nkyabeera Masaka nali ntambula nali nzizeeko wali bayitawo wa nga wali Freedom City Namasubaawo yes nali obukubakuba nali nvudde ku pikipiki nga nyimiridde ku bbali obukubakuba nga butonyerera neggami kwe kulaba omwana omuwala nagamba laba maati nansaba ka serefi so nawulira essanyu mu mutima neŋŋamba wow kuba nali sikisuubira nti waliwo n'omuntu ayinza okunsaba ka serefi waliwo n'omuntu amanyi so nawulira essanyu mu mutima ne muwa ka serefi yadde sikyamujjukira naye mmanyi bambi akafaananyi akyakalina ayinza okusanga nga ate saabusukwayiba ku channel kuno so bw'abaayo ajja kuteekawo comment awo mulabe nziremu musinkana oba oli awo nga naye I was shocked neŋŋamba waliyo abantu abalina omukwano gye tuli ogwenkanidde awo kuba nali ntandika butandisi kintu kino. Kiki ekikujja ku Facebook nogamba nti koyingiremu ku blogi go kwa video abantu babeere nga bakula bakozi aba bloggers abali ku Facebook ebiseera ebisinga babeera hidden omuntu akola posting omanyi linnya naye ng'omuntu tomulabangako ki ekikujjayo nogamba nti kati kanyingireko mu video videos ezo nayagala okuzikola nti bangi baali bamanyi erinnya lyange naye nga tebandabangako so nga obasanga mu kkubo n'obawulira nga banyumya ku maatitti naye nga wooli nga tebamumanyi omuntu so nendabanga ekitali kirungi okubanga abantu erinnya balimanyi naye ng'omuntu tebamulabangako neŋŋamba lwaki abantu bange tebategeera ani gwe babeera boogera naye so natunuuliranga comments zaabwe nga ndaba omukwano gwe banninako ng'omuntu ajja ku posti yange nanvuma n'olaba olukalala lw'abantu nga abamuvuma olw'okuba nvumye so neŋŋamba omukwano guno abantu olaba bannwanira entalo nga tebammanyi tebandabanga nako bwe banandaba so ate era bwe bandaba omukwano ndaba nga mungi nnyo kuba kizibu nnyo okupostinga ekifaananyi kyange nesisanga kola x mutwalo so nno okuguba mukwano gw'amaanyi nnyo abantu mutwalo bwe babagamba nti bakusimba emabega aba nno bayitirivu era abantu mutwalo abo ne bagamba nti abantu abo mutwalo buli omwaka weeyo omutwalo gumu oba mu ssente empitirivu omusajja muweeyo nno omutwalo gumu bannange ebyo ebintu by'okulayikinga posti tetubyagala okitegeera following eno gizimbidde ebbanga ki
Following eno nali ndi ku account nali nkozesa Facebook account okuva lwe natandika ku Facebook najja ku Facebook mu 2013 naye account yange yali eriko abantu 7,905 naye mu mwezi gwe 11 mu mwaka wa 2019 account yange ne bagiggala nenzigulawo page mu 2019 so kati following ngifunye nnyo mu bise kati nenfuna nnyo following mu 2020 mwabeerera mu nnyumba nga babaggalidde nga wendi nnyo ku lwammwe okubatuusako buli kimu gye mutali bebabbye omuceere ani yeefubitise akazigo kaani ng'anoonya ekyokulya so naliwo nnyo ku lw'abantu mu mbeera eyo nenfuna following ewera. That's so amazing. Sibula abantu bona ddala bakufollowing atuve wano mati. Abalabi ba HK Media. Ndi mutuufu? Oli mutuufu. Abawagizi n'emikwano gya Adija Kigozi neyanziza akaddeke mu mpadde okubeerako wano n'amatu gammwe ne kaddata kammwe wano nno mu Uganda. Kaddata si kangu kakufuna era abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abavudde mu mawanga ag'abuwalabu n'ensi z'ebwe bwe batuuka wano bagamba yi naye mukikola mutya okubeera nga mukozesa data ne mubeera nga kwe muli online naye ogwo guba mukwano omuntu gw'aba akulinako n'agamba nti nteekwa okulaba ebintu Adija by'ataddeyo so bangi nno bwe mulaba nga basula n'enjala naye ng'ayagala alabe ebintu bye so abantu kikeekyo mbeebaza nnyo mwebala obudde obwo kaddata kammwe na buli kimu ate mmwe abangoberera ku mikutu gyange gyonna ku TikTok ku Instagram ku Facebook ku Twitter ne ku YouTube nammwe mbeebaza nnyo mwebale kujja nga ne mu likinga videos zange ne mu sharinga ne tuwayamu ne mu comments ndoza ndio nzo ku ba bloggers abatono abaddamu comments ne tunyumyamu because it's all about making it fun ne munyumyamu bonvuma sitera nnyo kuddiza muntu kivumo bonvuma nze nkuddiza laavu kubamba mmanyi nti bambi oba waze ne stresses zo ozze kwemalako stress nga yengeri juzo kwemalako stress kunvumamuko nga tusanyukamu yenze maati tisinda tabu. Okay, wanayo mgene subscribing ku YouTube channel ya Matiti mwena abanda baba subscribers bange ba followers bange ku Facebook aberako ne stories ezitrendinga amawulire gonna gotalabe ku Facebook obosobola gasaka ku YouTube channel ye ate nobeera ng'omanya ebyenjawulo ebimukwatako bingi nnyo. Okay, mwena abanda baside eyo mwena abali e Dubai abali mu Abu Dhabi Alain abali e Boston abali mu America yonna abali mu Austria sobola bamalayo bakwano naye nga mumbezezaawo nnyo. Thank you so much byonna bye mpagira mbisiima sibinyoma makwano so bwoba oli mpya ku channel no nyigira kagamba ako ka subscribe bot okubeera ngo joininga show ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ngo likinga page o following okubeera ngo joiningirawo naye nga ate sinaba kuva waneeno njagala okujjukiza ekintu kimu nti Speed Express Tours and Travels yetwe empowering okulaba nga nawe show oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwamu mpoza tenga ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy webali nnyo okubeera nga bakubangula ofuke barista atukiridde. Beera HK Media Hadija Kigozi, see you again.